all right. Mukutu gwa Keifa Shiji the broadcast kusinzira tugezaako kubanga tupawe ebyocha nebigezaako kubanga bitambula mu nsongezo nga ebigezaako kubanga bitambula. So mukasera kano tugenzo kutuukira wano nga amawulire mangi gagezaako kubanga gwabungesebwa nti ekivulu ky'omwana mulenzi Manisuru Semanda aka King Saha tikigenda kubeera nga kibeerayo e Lugogo wali ate nga kitegeezebwa nti tubula saawa busaawa ekivulu kino kubanga kigezaako kubanga kikola ki nga kyapeninga. Tugezaako okunoonyereza wamu n'ogezaako okuwulira biki ebigezaako okutambula ebiva mu nsonda ez'enjawulo naye ku kimu kye mpuliddeko ku mwogezi wa poliisi AGP nga bamuyita Rusoke Rusoke ngagezaako okunnyonnyola ebintu ebyenjawulo nti ebigezaako kubanga byapeninga nti bwe bagezezzaako kubanga ne security detail yaabwe gye bagezaako okudeployinga ku ground n'oyo agezaako okuba ng'ali in charge of security ku lunaku lw'ekivulu oba n'ekisaawa ekyo agezezzaako kubanga agamba nti baafunye intelligence yaabwe nga bagamba nti waliwo ebintu bingi ebitanaba kubanga bigezaako kubanga biteekebwa mu nkola omukulu Semanda oba omukulu King Saha ekivulu kye kibeere nga kigenda maaso kyova olaba nti waliwo embeera egambibwa okuba nti kigenda kubanga kiteekebwa ku hold naye ebibuuzo bingi naye ansa ntono nti bw'otunuulira essaawa zino bw'ogamba nti ekivulu kigenda kubeera ku hold oba ekivulu tekigenda kubanga kibeerawo mpaka nga bamaze okutuukiriza ebyetaagisa okubanga bituukirizibwa. Aliyo yena olina okukozesa omunisezi n'ogezaako okwebuuza n'otunulira ensonga zino nti King Saha ekivulu teyakiranze jjo oba ekivulu teyatandika kipositinga nti kigenda kubeerayo lunaku lwa leero nti yakitaddeyo jjo nti lunaku lwa leero ekivulu kibadde kijja kirangibwa from way back. That means nti toyinza kuŋŋamba nti poliisi ebadde tekimanyi kubanga oba olina otegeeza poliisi before ne bakuwa bakita bata certificate ogenda okukkiriza okubanga holdinga then n'okubanga bakuwa security egenda okubanga egezaako okubanga ekuuma obutebenkevu mu kivulu n'obutabaawo mivuyo gyonna. So kitegeeza ne National Council of Sports ekwasaganya ekisaawe kya Lugogo Cricket Oval oba wagitegeeza dda oba kitegeeza oba wabuukinga dda oba wabuukinga dda kiba kitegeeza baakola thorough check and thorough analysis on the playground where the event is going to take place. Nebagezaako okulabanga everything is okay, everything is in place okugezaako kubanga ekivulu kigenda mu maaso. Gobovaayo essaawa zino ojja n'otegeeza eggwanga nti waliwo ebirumira ebitagezaako oba ebitagenda gezaako kubanga ekivulu kino kiba kigenda mu maaso wabaawo question mark awo. Nkaddemu amagezi gazze tamuza video wabaawo question mark ku bintu ebyo bibiri ebiba bigenda mu maaso. Sookera ddala mu byonna ekivulu nga bwe nkunywerera teyakiranze leero ekivulu kyakwapeninga ssaawa busaawa okubanga kigenda mu maaso. Kitegeeza baakola buli kimu ekyetaagisa okubanga kikolebwa n'okakasa nti buli kimu kibeera mu mbeera. Poliisi totegedde leero, National Council of Sports teteredde leero, yabaweerezaako ebbaluwa yonna ngegezaako bategeeza nti banaye ngenda kuteeka ekivulu kya King Saha hold kubanga waliwo ebintu ebirumire bitagenda oba waliwo ebintu byatanaba kumaliriza okubanga ekivulu kino kitwekebwawo nti nedda. Wabula poliisi wabuuziza omukulu Rusoke agamba ye okusinziira ku statement ye gyawa agamba okusinziira ku security detail eri ku ground waliwo ebintu ebitanaba kuba nga biteekebwa mu nkola omukulu King Saha ekivulu kye kibenga kigenda maaso. Naye bwe tugezezaako okutunulira ku social handle za King Saha naddala omukutu gwa X ataddeyo ekiwandiiko ekyabadde kigamba nti enkya mukeereko nga kipuluvinga nti there is nothing going to stop him from holding his concert wali e Lugogo Cricket Oval. So nkaddemu amagezi gazze ti King Saha bwabanga ye akakasa nti tewali kigenda kubanga kigenda kulemesa concert y'okubanga egenda maaso. Kadana I'm wondering police yes erina mandate erina authority erina ki okubanga esobola okustopinga ekintu kyonna kyonna neteekawo embeera ey'enjawulo nti twekengedde nti kino ndi kino kigenda kutuukawo twekengedde nti bomu omanyi balina such kind of things gye basobola okuleeta nga alaba talina kirala kyagenda kubanga yeekwasa okuleka okugamba nti twategeezezaako nti mu kitundu kino bategawo bomu okitegeera. Unless other than that kano kalibanga katengo. Nkaddemu amagezi gazze kino kyalibanga abasajja baguddemu akatengo okusinziira ku show amaanyi ne vibe byekola ki byerina nti bw'otunulira show ezizza zaapeninga ku Lugogo Cricket Oval amazima ga Katonda muggulu
over the years mwalyekanga nga this is the one of the major shows ebadde tebangawo mu ggwanga Uganda. Tekikwewunyisa okubanga ye show egadde omwaka 2025 regardless of any other show eya King Saha. Kubanga tukikiriza kigane regardless of the political affiliation, regardless of the political side King Saha jabelongingako to right now, King Saha is one of the biggest artists between mu Uganda. Is one of the biggest vocalist artists between mu Uganda. Ayimba bulungi, sigamba nti atambulira ku sympathy card ya politics, aina numbers, sigamba nti oba aina jaji pulling off, aina music atambula. Kitegeeza endongo yeyogerera yenga yo muntu standing on his own regardless of kyonna kyonna kye basobola okugamba ayimirira okulwa political kino na kino na kiri no ekyo nedda no. King Saha aina endongo etambula era esobola okugezaako kubanga ekola ki ng'emweyimirira n'okuholdinga concert ye nebeera successful. So kati gwe bw'ovaayo ne mugezaako okuteekawo embeereza enjawulo because kino tukirabyeko. It's not the first time police eriwo okukuuma abantu n'ebintu byabwe, but it's the same police gy'osobola okutunulira olunaku olwaleero nga mu byonna bye bakola basobola okera ku makya ne baplanting embeera somewhere nga wagenda ku happeningawo oba nga wagenda kubeerawo rallies tubirayo ku Kyagulanyi ne baplantingawo any issue ne bagamba kino nekyo togenda kusobola kuba wano olukuŋŋaana olw'embeera bweti ne bweti ekisobola ate nga tosobola gikaayanya. We agree with that. Naye wano ku kivulu kya King Saha tugamba ekivulu kyatalangidde leero, ekivulu ekitagambye mbu akiranze for over many months back okutuuka ku lunaku olwaleero ne mwagala mugezeeko okubanga mumufunza nti kivulu kino tekigenda kubeerawo. Nze ngamba kukaba katengo okutya nti n'abantu abamu baakedde dda mu kisaawe okugezaako okubanga bagenda kusulayo bogezaako okubanga basuzeeyo balabe ekigenda okubanga kyapeninga olunaku olwaleero kyewuunyisa. King Saha mulabe edduka oba mwatidde oluvannyuma lw'okulaba akatambi k'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga naye amaze okusasula emmeeza ye. Tulabyeko ba MP banya aba NUP of course nga bamaze okusasula emmeeza yaabwe. Don't expect people from the government okuva bateninga ekivulu kya King Saha. No, because it doesn't belong to the government. He is on opposition side. So balina okukola byonna okuteekawo embeera n'okwagala tukitwale nti mwagala teekawo mbeera eyagala okugezaako kutiisatiisa abawagizi abaalizze nga oli yateeka akasente kegezaako kubanga asasulira ku mulyango mugezeeko muganda. Kati nno this is the time you're going to realize eno ye already sold show nga tennaba na kubanga etandika. Already so yasoldingiddwa dda eri sold out ate nga show ewunya tennaba kubanga etandika. Kati ebyo byonna obitunuulira n'ogamba abasajja baatidde kituufu amazima ga Katonda. Akasajja kalina amaanyi n'embeera kikateekawo n'ogamba nti ye. King Saha depending on politics nga bemagaye. King Saha ayina endongo etambula realistically. Ayina endongo music watambula yeeyogerera. The music side of King Saha stands on his own or stands on its own, the music itself. So twemegamba nti King Saha ayika amanyi ga Kyagulanyi nakyo weekiri ekyo simply because bagwa ku side emu. Oli King Saha Kyagulanyi alinga muganda we, Kyagulanyi kyaliwe, Kyagulanyi manti bwotunulira Kyagulanyi King Saha there is a lot ebigezaako kubanga bikola ki nga bibagatta. So kintu kye mutasobola kugezaako kubanga muyimiriza. Ekivulu kigenda kubaayo omuntu agenda kuyingira concert ya King Saha. Babulweko ne bayise ekigereze mbabulira police temba mukola ekintu mukole gwa ku deploying abantu bakuuma ddembe bagezeeko kuuma abantu n'ebintu byabwe nga banyumirwa obulamu kubanga akasajja tagenda kusumululwa endongo. Oba mutidde nga mulowooza Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuperforminga naye which is okay ate nene wajana performinga muntu mumisinga emyaka mingi nnyo egiyise nga takyalinya ku stage. Singa bakende ku machana alinya ku stage nga jase mwerebwa sina chance bagamba nti kati it's time kubanga botunulira naye byamulemesa okuyimba. They have never came out and clarified this and this kyekyagezako kubanga stopping sa Kyagulanyi okubanga adda mu field ye y'okuyimba kubanga tukigize tugane gwe gwali omulimo gwe wakitegeera.
So kati naye asobola okukozesa ekibuli on that stage yagamba sivano police mumbulire ensonga lwaki nalemesebwa okuddamu okukola ki okuyimba muntwale mu kooti oba bansali oba bakole ki. So such kind of things bw'obitunuulira ogamba kituufu King Saha is a man among men. Mujja kumuwulira aya King Saha mwali mugamba mbw ate yalinga koparediyo mbw ate abalazi nti King Saha can stand out of the crowd n'afuuka kikyali. So tugezeeko tweyiweyo fenna tugere supporting muganda waffe Manisuru Semana King Saha ate tubeereyo mu bujjuvu fenna kuba olaba yakonye mu stamp kitegeeza there is nothing going to stop us. Ne bana atuyimiriza tujja kuyimirira mu kuba wakati atuyimbire tukube endongo. Omuzanya n'okuzanya asigadde nze Kaifashi mukutu gwa Kaifashi ujide broadcast I sign out. Woohoo.